Okay, alright bannange mikwano abalungi ntandika nga mbabuuzaako musiibye mutya mubaddeyo mutya mukama abakuumye atya bwe kityo tuli mu kanyomero kaffe tukyogereko ne Hope Shifa Nakawombi twebuzeeko ng'emikolo gimpuuba njogera ku Jagadi ne Millicent ng'ebyettaka ly'amameno kabituuba ebyo mukama mulungi bannange twabiggusizza kati emikolo mutusabira nti emikolo gya wiiki ejja okutandika 2 November 2024 tutandika olugendo lwaffe okugenda e Kabaale 21 era tuli mu lugendo 22 gwe mukolo so abafumbo abo tubaagaliza kisinga ate ku Sunday eno gye njogerako eya 17 lwe tugenda okucelebratinga akasiki stroke bridal shower ene yaffe oba tugiyite bridal shower kukyala shower oba kwanjula shower oba kuhinjira shower kyonna kyekiri but tugenda kucelebrating omugole mu butono bwaffe bwe tusobola kyonna kye tunaaba tusobodde. What matters is happiness. All right, so nyina ensonga ezindeese olunaku olwaleero era nga nabagamba era ne mbasuubiza nti mune mu nsi eno tukole ebirungi biritunoonya bwe bate babirabye leero tomanya ensi eno gyegenda yeetooloola bweti bikuddira ebirungi bye byoba wakola ate nawe ebibyo era naye bimuddira mu ngeri ye kubanga munnange life is what you make it. What goes around comes around. What goes up must come down. So tuzize okubanga tunoonya omuzira waffe olunaku olwaleero bannange musooke mutegeke peeni mutegeke olupapula muwandiika amannya ge ngenda okwogera ne details ze ngenda okwogera ku muntu mujjukira nga liwe twanoonya omwagalwa waffe hero eyakola ebirungi n'olwayo tunoonya hero ayagalwa ennyo bannange mukama tuyambe. Katutandike n'essaala. Mukama tuteremu obwangu mukama katonda omulungi ayinza byonna eyatonda eggulu n'ensi nannyini buyinza eyasalawo buli kimu kibe ne kiba igwe mukama katonda atabongoota alinga olusozi Sayuuni mukama katonda omulungi atuwulira munnange tuli mu maaso go mukama nga tukusaba otuteremu obwangu tekisi maanyi gaffe mu bikye tukola wabula ggwe mukama omuntu gwe tugenda okunoonya tumufune mu bulungi luli byayingiramu abafere abalimba nayita mu bingi mpaka linatuuka ku muntu waffe naye nkusaba mukama ku luno obitutaasa otutemere ekkubo ewatali kkubo otugiremu obubi bonna so mutegese peeni n'olupapula tugenda kunoonya omwagalwa waffe bannange nabagamba wano mu programu yaffe tukyabanoonya nze abeera abagamba nti tusige ensigo ennungi tukole ebirungi twagalize ebirungi kwegamba tetutunuulira nsi nti ekoma wano tulowooze ebyenkya tulowooze ezzadde lyaffe tulireeta mu nsi tulowooze ku bantu baffe betulireka mu nsi generation tekoma kuffe gwe kikyoyagala ensigo yo gyegala gisiga otya bwe boogera ku linnya lyoyagala balijjukire batya so tuli wano kujjukira oba kulowooza oba kunoonya omwagalwa waffe oyo eyasiga ensigo ennungi some years back many years back so omuntu ono gwe nnoonya nno omukyala ono nabagaye muwandiike mukwate peeni omukyala ono yazaalibwa Mukono wano Mukono omukyala ono yabeerako eggayaaza Makenke during her primary studies mu biseera ebyokusoma primary studies yaliko gayaaza Makenke because it was a day school gyali asomera it was a day school so ng'abeerawo eggayaaza omukyala ono amannya ge bamuyita Juliet Musoke Namutebi bannange omukyala bamuyita Juliet Musoke Namutebi yakola yasoma primary mbabuuliddeyo yali gayaaza Makenke so yakolako nursing Ishaka muwulira specifications ku muntu mbagambye primary yaliko eggayaaza
Nembagamba yazaalibwa Mukono. Amannya ge Juliet Musoke Namutebi. Yakolako nursing n'agikolera Ishaka. So yakolako like emirimu yagikolerako Namirembe. She worked in Namirembe. Era nyongero bagamba the schools she attended, amasomero amalala gamu kwago ge ya attending ge yagendamu. She attended Gayaza Church of Uganda. Essomero eryo baliyitanga Kadongo balizimbisa Kadongo. Akadongo junior kekachi. This mud house Dongo is mud soil balizimbisa. So nga balikazaako Kadongo essomero eryo. Ndiddamu she attended Gayaza Church of Uganda. Gayaza Church of Uganda. Nga balikazaako Kadongo. Bwatyo n'asomerako Gayaza High School. Lyali ly'abawala bokka. It was a girls' school. That was her all level. All level ye yali Gayaza High School. Era n'asomerako Mukono Bishop High School, HSC ye. Mu HSC yasomera Mukono Bishop. Lino Mukono Bishop sirere liri next ku UCU awo. I think. Yasomerako Mukono Bishop. Bane kambiddemu details z'omukyalo oyo. Amannya ge ye Juliet Musoke Namutebi. Gwe tuli mu kunoonya right now. Omukyalo oyo yazaalibwa Mukono. Bannange leero tetulina kifaananyi kye naye muwulire details ze. Yazaalibwa Mukono. Amannya ge ye Juliet Musoke Namutebi. Yabeerako Gayaza Makenke during her primary studies, which was a day school. Omukyalo ono Juliet Musoke Namutebi yasomako nursing. Era yasomera Ishaka. She worked in Namirembe. Nakolyako Namirembe. Ya attendingako amasomero gano wammanga. Gayaza Church of Uganda. Lye baali bakazaako nickname yalyo Kadongo. N'asomerako Gayaza High School for girls. That is up to all level ye. N'asomerako high school ye yagisomerako Mukono Bishop. Zezo specifications zennyina ez'omukyala bye bimukwatako bye nnina siyinza kusukkaawo mu kavidiyo akampimpi kano kenkoze mu nnyambe. Oba oli relative we oba owulidde sharing a link obagambe nti omukyalo ono Juliet Musoke Namutebi bannange tumwagala nnyo, tumunoonya. Omuntu ali yamunoonya omutima gumuluma agamba that was my true friend. Gwe siina kwerabira. Tusanga abantu bangi abapya in life. Ne tutuuka eno buli omu like nakwata ekkubo lye. Naye nobeera eno oba munnanga ali atya oba bimutambulira bitya. Ate nno ebyedda eyo emyaka egyo egyedda gye bangambye emyaka emeka 25 3 egyo emyaka egyo egyedda 35 25 egyo tewabangawo kati abaana baba nezi smartphone. Abaana baba n'ennamba z'abazadde b'abaana bannaabwe. Like if you need me call my daddy's number, call my mommy's number. Ebyeddawa kati abaana bava mu masomero nga balina zi TikTok account, bali ku zi Facebook, bali ku Instagram, basobola okwekeberako abakati. But abedda it wasn't the case. So bannange munoonya for the good cause. Temulowooza nti munoonya mu bukyamu. Era abakitegeera mukitegeera mukirabeko. Munoonya lwa nsonga yakola ebirungi. Ebirungi bye, omutima gw'omulungi, obulungi bwe obwo, obw'obuto bwe bwe buli munoonya right now. Bannange simanyi na kumanya essanyu erinaabaawo nga tukulabye mukwano. Bannange ennamba zange kweziri munkubire ku 0782 10 15 69 ziri ku screen. 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Abali ebweru teekako kkoodi oyinza okuba ng'omumanyi relative yo naye ng'oli bweru. Plus 256 782 10 15 69. Oba tusange ku plus 256
702 56 21 57. Enamba ezo you can call directly, you can send me a WhatsApp message. Ye mukwano tunoonya omukyala oyo bambi, omukyala Juliet Musoke Namutebi eyazaalibwa e Mukono, eyabeerako eGayaza Makenke gye yasomera primary studies ze, it was a day school. N'akolako nursing Ishaka, ngasoma nursing, yasoma obusawo, n'akolako Namirembe, era n'asomerako Gayaza Church of Uganda gye bayitanga Kadongo, n'agendako ku Gayaza High School, it was a girls school, that was during her O level. N'agenda HSC n'asomera Mukono Bishop. That is the lady we are looking for. Era nga tumunoonya mu bulungi si mu bubi. Kyova tumunoonyeza wano ku mpewo bulungi nnyo. Bannange share this video mu groups ez'enjawulo ku WhatsApp. Sigenda like tetuyina kifaananyi kye tuyinza bbawa nti kiikino, naye we are really looking for her because we appreciate her so much, we love her so much, like tetumutekinga for granted ebirungi ebyo obulungi bwobwo bwe buli munoonya. So we continue being good. Life has no shortcut. Buli kintu like nga bw'okikola bwe kiba, obulungi bwo bujja kunoonya, ebirungi byo bigenda kuhontinga. Nga bwe bagamba omuntu nti ebibi bye biri muhontinga bimululumirako, naawe obulungi bwo bujja kunoonya bukululumireko. It doesn't matter ani akomyewo luli baddi obaddi. Munzikirize mbasiibule wano. Eyakatwegattako amannya mugawulidde, Juliet Musoke Namutebi gwe tunoonya, eyazaalibwa e Mukono. Sigenda sukkako wano, mbaagala nnyo abalungi, badde ndi wano nga neebaseeko. Amawulire ne gangwako nti Shifa nkoze nti omuntu wange oyo bannange munoonya nga mwagala nnyo. So amawulire ne gagwawo ne nnyimukiramu gabawe. Please bambi mumugambe Shifa munoonya, mumuwe namba zange, bwe munaamuwa contacts zange nja munnyonnyola. Ate gwe wenna agenda omuntuusaako bambi share those photos so that we are like to approving and she's the person. Please baagala nnyo mmwe abankubira ne mugala tesooka ompeeyo bweziti kati ate kola oti please. Naye nga bambi twagalize abalala tubasanyukireko. Mbaagala nnyo. Mukama abankuumire, atakuumira mpeera. Abalumizibwa Mukama abanyige ewaluma. Ayina kyagattagatta nga tekivaayo nga right now you've started getting worried nti bannange I had a do list for this year. Ng'olina bye wasaba Mukama omwaka guno bituukeko. Bigaanyeemu, don't give up. Buli lukya nga tukyalina obulamu. That is the reason lwaki Katonda ayagala tube nga weetuli. Kitegeeza tukyalina bye tulina okukola n'okutuukiriza. Katonda baakuwadde omukisa omulala to change, to be good, to do good. Yes. So toweevuma luno, ategezaako, towanika. Don't give up on yourself. Toweevaamu, boneevaamu ani anaakubeerako. No one can love you okusinga gwe bw'olina okweyagala. The love starts with you. How will you claim that you love others when you don't love yourself? So it starts with you. Weeyagale, wekkiririzeemu, tokkiriza bakuputinga down, tokkiriza bakugamba nti tosobola. Era awo wonna around like environment eyo erina negativity ebyo biveewo, vaawo ensi nnene. You can find friends, business partners elsewhere. Ensi nnene nnyo. Mukama yagiblessinga n'abantu ab'enjawulo. Balungi nnyo mwebali. Omuntu omu omubi takukyayisa balala bonna kugamba nti bonna babi. One bad marriage tekumala amaanyi kugamba mbu bannaye obufumbo bwantama bubi. No, owuwo aba tannajja. Mbaagala nnyo abalungi. Nyongera obbajjukiza eri 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Mukama tuyambe tulabe omukyalo oyo Juliet Namusoke. Juliet Musoke, sorry. Yeah, she's Juliet Musoke Namutebi. Please God, tuteremu obwangu Mukama. Mbaagala nnyo. Bye bye for now.